Kooti y'eddaala erisooka e Kakiri ng'ekulirwa omulamuzi Kenneth Kimugu egobye omusango Ssemakasande Ssenfuka amanyiddwa ennyo nga mulokole gwe yawaabira mukazi we Robert Nakandi nga amulumiriza okubba enkoko 2 ne Kalimbwe. Emboozi eno twasooka okugikulaga amawulire agataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi 3 January w'omwaka guno Ssenfuka we yawaabira mukazi we gw'amaze naye mu bufumbo emyaka 23 ne bazaala n'abaana 11 ku poliisi e Kakiri n'alagira bamukwate. Ku poliisi Nakandi yamalayo ennaku 4 ne mwannyine yali azze okuwooyawooya mukodomi we akomye okutulugunya mukazi we era bombi ne basindikibwa mu kkomera Ssentema gye baamala wiiki 2 okutuusa abakyala lwe beekolamu omulimu ne basonda emitwalo 9 ezaabeeyimirira. Amulumiriza nti mubbi mbu yamubba enkoko 2 yamuwasa mwana muto. Ebbanga lyonna omusango gubadde guwulirwa era omulamuzi n'awa Ssenfuka obudde okutwala mu kkooti obujulizi obuluma mukazi we okubba enkoko ezo ne Kalimbwe nga bwe yagamba nti kamera z'awaka zaamulaba nga abitwala n'alemererwa. Alete obujulizi y'enkoko. Reuben Muhabuzi owa Men's Forum Against Domestic Violence yakulembedde Nakandi okugenda mu kkooti olwaleero. Omulamuzi Kimugu mwagobedde omusango olw'okubulwa obujulizi anenyeza abasirikale abaatwala omusango mu kkooti nga tebasoose kunoonyereza. Omukyala tasobola kubanga abadde myaka 22 nga mulunda mwene enkoko n'akera makya n'ali amagye 2 n'ogamba nti yabadde agabba ng'ekigendererwa kyakuwasa mukyala mulala onaasobola omugoba mu maka. Ekyo kiyigirize n'abapoliisi abamu abalya mu byenkwetu. Agamba olw'okutuuka ku buwanguzi buno obusoose kati olutambi lwa kukyukira Ssenfuka olw'okugoba mukazi we maka ge bazimba bombi ne bazaala n'abaana nga talina kyamuwadde. Etteeka ly'obufumbo ligamba eyo matirimunyo home omukyala ono mwalina okubeera n'etteeka 221 ligamba omukyala ono alina okubeera mu maka omwo. Ssenfuka bw'abawulira nga ye amaka takyagaagala agenda zimba amaka amalala mumusigalimu omukyala n'abaana. Nakandi abadde omusanyufu asimye abamubeereddewo naddala bakyala banne abamweyimirira aba Men's Forum ne Bukedde TV olw'okugoberera ensonga ye. Muhabuzi wamu n'owa Bukedde era ne neebaza ne kkooti y'e Kakiri okunnyamba mu buli kimu kyonna era neebaza n'abantu bonna abanwanyirirako mu buli mbeera yonna. Agamba takyasobola kuddira Ssenfuka olw'okutulugunyizibwa kwe yayisibwamu nga kati ekisinga okumuluma be baana be kubanga ne bwe bebbirira okugenda okumulabako gy'abeera kitaawe abakuba okubafiirako. Aŋŋaana okubeera nga ndaba abaana bange bonna we bali bw'abasanga nga bazze okundaba abakuba. Mwannyina Hamidu Kasoma gwe bamusiba naye ategeezezza nti mukodomi we okukola kino kyava ku mukyala namba 2 gwe yali afunye. Myaka 22 ng'afumba naye we yafuna omukazi omulala ebbali n'atandika okubbisa omukyala ebyawaka. Namud Rose nnyina wa Nakandi asanyukidde ensala ya kkooti agamba nti bo ng'abazadde bagezaako okuyingira mu nsonga kyokka omukono addukira mu kkooti nga kati bimukyukidde. Nasembera wali mukodomi wange ne nfukamira ne mugamba nti taata biki ebigenda mu maaso nti bye bino byolaba naye olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo. Nze nsubira nti buli muntu oba alina yakola ensobi asobola okwetondera munne nagaa nakola ensobi kyo kize ndaalibadde nkola. Kizawire yakusakidde ekkulire lino ku lwa Bukedde TV.